noyatula ekigambo nga bwe gambye nti oli akulala n'omukyala n'olwokuba amanyi mukyala wo amumanyi ate nga si yeye kanassawo ekigambo naye nga kisuuka eri mu mutima nti oyo si mukyala we bateekeddwa okubagenda mu loogi nakulowolereza. Naam. Imaamu, waliwo abamanyi abatawasa nga Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti oba Sheikh Ibn Taymiyyah, ne wabeerawo abalala abawasa leeti nga Imaamu Ahmad ku myaka 4. Musiraamu ayinza atya okuwangala mu buwulu nga tannafuna busobozi bwa kuwasa oba nga tannafuna mukyala nga oggyeko okusiiba? Abamanyi bangi abakukunavu nga Imaamu al-Bukhari. Imaamu al-Bukhari teyawasa. Muhammad bin Ismail al-Bukhari teyawasa mukyala, yafiira ku myaka 62 egy'obukulu. Tiyaleka mukyala wadde omwana wadde okwogereza. Naye abo abasajja betwogerako bagwa mu laavu n'eyirimu ku early stage, bali tebannakuyingira myaka gimanya nsonga za mukwano, library nebawoomera. Kati bagenda okuyingira emyaka egitegeera ebyomukwano nga library ekyomereze kimumalawo ekya library, naye balina essuubi tebajja kuwasa. Era kyobola beetuma n'amannya, nze taata Budala, tirwaki bwe ndiba mpasizza alla nampa omwana omulenzi nja mutuma Budala, kikkirizibwa mu Busiraamu. Imaamu al-Bukhari tiyawasa ku mukyala wadde okwogereza olunaku lwonna wadde second, kubanga yakeera nnyo library za irimu n'etwala ekyomereza ekyomukwano gw'abakyala nga buli kaseera obulowoozi bwe biri mu library. Era bamubuuza nga Budala saze nti naye kakati gwe osomeseza hadiisi z'okuwasa zonna ozimazeeyo. Yogera nti Imaamu al-Bukhari yali hafidh al-Quran. Toyinza kubeeramu eyo weyiti nga toli hafiz, tekisoboka abadan. Ezo weyiti Allah taziteeka mba tali bahafidh, hafidh al-Quran al-Karim. Then Imaamu Nawawi, Yahya bin Sharaf an-Nawawi, yava Damascus mu Syria mwaka gwa 632, yafiira ku myaka 45 nga tawasiza mukyala. Era naye yalina problem yemu, bwe ngiyite problem, bwe ngiyite ki, yawoomererwa nnyo irimu nemwerabiza ebirala. Imaamu Nawawi lwakuba ye yalina ekirooto tiwaweza emyaka 40 agenda kulitayiringa amadarasa, taddayo kukwata microphone kusomesa wadde okuddamu ebibuuzo. Kyekyali ekirooto kye. Ne bamubuuza lwaki, nti empisa emyaka 40 njagala nditayiringa okuweereza umma, nange nzimbe ku family mpase sale ku tahajjudi, kubanga bwoweereza umma tosobola kusaala. Anti oba mukukola muraja revising hadisi zino aya ziri naki oteekateeka ddalasa. Eyandibadde asalira essaawa 3 osalira essaawa egi. Kati Imaamu Nawawi ng'alaba tibaweza emyaka 40 awummule okuweereza umma. Naye agenda okuweza emyaka 40 ng'ate umma weesinga n'omwetaagira n'okusinga luli. Bamugazi tukulabayo, tuula wali otusomesa, kati ani agenda otusomesa? Ogenda kuwummula ani agenda otusomesa? Ekirooto kye tekyatuukirira, ate ku 45 n'afa. Naye yali ye programu ye myaka 40 weewuunye ffe tetuba tutandise okusomesa umma. Ye yali awummula nga n'ebitabo amaze biwandiika byonna ezo zi Riyadu Salihin, zi Arbauna Nawawi, zi Minhaj, Sharh Sahih Muslim n'ebirala. Awulidde mwana ffe ku 40 oba otandise okulingiza nti ayinza okumusomesa omulungi oyo nno. Ye akulaga nti ate yali awummula buki naye tiyawasa. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kyekimu, ate oyo yakatagga. Yawandika ebitabo mu mathematics, nawandika mu chemistry, mu physics, nawandika mu biology,
nawandika mu aqida, mu tafsir al-Qur'an, mu hadith, mu fiqh, nga yakutte ku kitala bwati nti kulwana jeno yali talwana aleruka. Ne bamubuuza byonna obikola ddi kubanga byonna bya practice. Ibn Taymiyyah aga nti mukkiriza kukwata ku kyambe ajja tumalawo. Nakwata ku ebyo byalwanyisangidde ebyo bitala ne kimugwa mu ttaano bwati. Ali kasajja katono bwe kati. Aganga mu kulwana abanga akazimu. Supiri. Kati ngana yafira ku myaka 68 atayina mwana tawowangako tayogerezangako teri kantu konna. Ate oyo n'asinga ate nnyo bali bamuzaala mu mwaka 661 aveeyo naye mu Damascus kubanga Baghdad ne Damascus baatuweereza nnyo abamanyi bayirimu ebiseera ebyo. Iraka ne Syria mwavaamu abamanyi bangi abatuwandikira ebitabo. N'ebiseera biri si kati abazungu babyonona ensi baziteekamu agantuntu gangi ag'okudigida n'okucakala. Muhammad Mukhtar Shinqiti yansomesa second year, yansomesa fiqhi mwaka ogwokubiri ku university e Madina. Nitalina mukyala gy'alina kati yali myaka 7+. Talina mukyala naye bagamba nti ye ekikyamulemesezza maama kubanga Abawarabu balina ebizibu ebibatawanya mu famire zaabwe nga naffe tulina wano. Bw'owasa omukyala atera okujja ku maama ewaabwe bakifuna nnyo ate yabeera na maama we. Biliyoni yagwe njogerako kubanga ewaabwe irimu gyekoma okuba ennyingi n'obugagga si bye bino ebyaffe wano. Ova mu ddalasa nga neze kutuusa eka tewakola ki tewali. Kati bo ye yalabanga okumutaataaganya ne nnyina oba omumalako emirembe n'asalawo aconcentrating ne maama. Naye oyo bahrun nyanja muyirimu bamuyita Muhammad Mukhtar Shinqiti ali Madina. Naye kati yali tayalinga okusomesa ku university, yali tayalinga n'asigaza ddala sanga zino bweziti. Waliwo n'abalala abatali batutumu batawasa naye bo obutawasa bwabwe lwa kubuweereza. So si ntya omukazi ajja kumbonyabonya nti obwavu buno kakati omukazi bali expensive. Unagira ng'azaala abaana rent, school fees, kubanga waliwo atula n'abala ebyo bwati naga nti waikambeererewo. Bo tebaagaana kuwasa, baali balina essuubi nga bakira ne bamaliriza ne library ne batawasa mu time ate okufa ne kubasangiriza. Tuli ffenna? Then okuwangaala nga tulina mukyala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabawa eddagala lya kusiiba. Ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Abavuka ba ummeno bofunanga obusobozi, rent, medical, home maintenance, wasa omukyala ebisobola olabirira waka. Bw'oba tosobodde naga nti esiiba. Wabula wano waliwo okwegendereza okusiiba kwe boogerako okwokya ekirungo ekikola omukwano mu mubiri, kubanga ekirungo ekikola omukwano mu mubiri bakizimba mu bye tulya. Byoli ebyo mwe bazimba ekirungo ekyo ne kibeera active. Kati okusiiba okwokya ku kirungo ekyo ne kiba nga kibeera nga osobola kikontrole nga kiri wansi, kuteekeddwa kubanga kuwanvumu, kubanga bwe kuba kutono ate ekirungo kifuuka active. Okusibako akatonotono ekirungo ekyo kifuuka active ate noba nga weetaaga nnyo ensonga z'obufumu. Kati kuli okusiba kuba kuwanvumu, era batusomesa nti n'olunaku lw'abatasiibye lwagala kufaanagana lwasiibye era lya katono. Enjala ebeere nga yennyingiko ye taba namukuto.
olwo kiba ekirungo kiri bagenda kyokyako kikakkane weebuuze nti abaana abawala abaalinga wano ku mulimu nga balagawa nga weebali era nga tewali kikyuseeko era nekino nkibbirako newobeera mu ffumbo ng'olaba omutima gwe gugwiranagwirana yitiriza okusiiba. Allah yakola okusiiba okwo okunjimu okwo weebuuza nti bulijjo n'omuwala ndaba mubalagafu naye ennaku zino yoyo y'omu bakyokyezesa nekibeera nga kati kiri mu kontroyo. Tuli fena okusiiba kiso kya nnimi ezi kikuba eno n'eno. Abalina obuzibu ne bedroom ate bagamba kusiiba esobola okuba ey'amaanyi. Ate abalina ebuzibu ne bedroom nga y'amaanyi ate bagamba kusiiba ekendeere. Kiso kirumira mpuyi bbiri, eno kitema neno kitema, kisinziira nkozesa. Twefena ono ayagala okunafuya bedroom asiiba kingi, ono ayagala kubanga bedroom eba y'amaanyi asiiba kitono. Bwe bawukanira eddagala lyerimu results nezawukana naye kusinziira ku nniya. Era abavubuka bangi imaamu nze bwe nsiiba ate ndaba byeyongera na bweyongezi anti osiibye kuli okwokubiri. Wena siiba kuno n'ennaku zoba tosiibye zisemberegana zoba zagala okufaanagana ze wasiibye era katini. Mu 24 hours mu buli kanaku enjala yesinga okubamu ennyingi era byekyokogga. Abantu bali ku nsiiba eyo bwetyo ey'okusala ekirungo kubanga ekirungo bakikola muki mu byetulya ne byetunywa. Gy'okuma okuba n'omukuto manya produce egenda kuba ya waggulu nnyo. Products baziteekaawo ate tugenda zikozesa. Products baziyiwaawo tetugenda zikozesa. Ekivaamu kwe kulanga ba beautiful basusa obungi buli gwolabako beautiful gwolabako beautiful gwolabako beautiful. Awuliti tulina sheekhe waffe omu yatugamba nti bwe bagamba bakyala baabwe bano Abawarabu tugenda mu Afirika kola ddaawa abakyala tebafaayo. Eyo teri bakyala batiisa. Naye singa agamba nti ngenda Lebanoni buli kaseera video call oluwa ndaga baani booli nabo mu ruumu. Agati nitumbuuza sheekhe nti ekyo kyo kituufu kye bagamba bakyala. Nangamba nti bw'oba wakajja tubalaba, bw'oba wakajja wano tulina gwolabawo nti alabika bulungi naye bw'ogenda olwawo tutandika okukola ki? Kumbi bw'agenda alwawo enjala n'ennyonta bitandika okujja kwe kutandika okukola ki? Kuba kasita enjala ejja ne bweba enjala yennyini emmere etawooma ogamba ewooma nnyo. Kumbi ekiki? Njala. Naam. Imaamu waliyo omukyala eno ewaffe naye tetukubiriza bazadde kati ze ndi muzadde bazadde bannange abalina ku baana abawala tonyiga nnyo mwana mulenzi omusabe duniya ye gwe kenyini ebyakulema okukola ayagala ate obijjeko ono kakkano omukalubiriza n'omuwala wo naye n'asigala awo. Aliti nze mpa nnyo abazadde max abagamba abaana bwe muli mala ozimba amaka gammwe mwejja ne mukola omukolo. Kwata nkusiimye nkuwadde muwala wange mugende bwe muli mala ozimba amaka ne muva mu muzigo mujje wano tukole omukolo. Mwe mwagala abaana baffe abawala tubawe abanyazi kubanga omulenzi yakava ku yunivasite esente ezo zonna yazigyewa ng'ogyeko okubba obubbi. Ewuliti yunivasite gwe kennyini wasomako omuntu yakava ku yunivasite aba akyatete ye kennyini nga y'omu okubeerawo kwe kwennyini kwakutetenkanya butetenkanya okufuna kalolex akalye. Ewuliti tomukalubiriza tubate abaana bagende batandike life mpola mpola beere mu halaali naye tubakalubiriza shiitaani nebateeba amagoro ne basula mu bwenzi.
Remano basula mbwenza atoba atabagende nga shaytani bali mu 3-0. Alright. Tubanguize. Tuzoma mu kisa ya Nabii Musa alayhi salam bwe bamulonda ku luzzi bamutwala ewaka. Omwami oli n'akimanya nti omuvubuka ono wampisa. Tugenda nsazeewo tuwangayo naye wano. Naye ninawo abawala bange abo tebalina kakwati, tebalina luganda. Shaytani ejja kunkuba ggoolo wano. Bamala okwogera naye n'alaba omuvubuka nga enjogera etalimu buyaaye, mukakamu, muntu w'abantu, yakuzibwa nga tugenda kubeera naye wano. Naye abamaze omulaga nti ogenda susulangamu eyo ruumu, n'addamu n'amuyita. Inni uridu an unkihaka ihda binatayya hatayin. Njala kuwoowa n'omu ku bawala bange. Kuzibikira shaytan. Bawala bato, mulenzi muto, asula wano basula wali. Wiishe neewera. Kuzibikira kiki? Shaytan. Era Nabii Musa alayhi salam olunaku lwe baamulonda lwe yali omugole ate. Lwe yafuna omugole we. Ebyo ebyafaayo Allah bitera mu Quran kutulaga nti omwana w'omuwala muyambe ku shaytan lemye kumumegga. Ffe tukalubya bukalubye. Nedda njagala bino njagala bino n'osaba eddunya n'eddunya. Alright. Sukali gwe twakanywa nga bamupakinze gwano. Ekisawe ky'omupiira kijjula. Inshallah tujja kufuna. Abaana tubanguyize batandike obulamu nga bali bwa halali, batandike obufumbo bwa halali nga shaytan tisoose kuba bazannyirako. Ekintu kijja kuba mubaraka. Tulifena? Gwali ffe kati ffe tusobola kuwasa mukyala. Yosiima mukyala gwe tulaba ku TV nenanka nje. Tumulaba ku simu kuno nti abo balina ssente. Musabe kino n'ekino n'ekino n'ekino. Osanga bawandiisa olupapula bweruti. Ebyo twagala ono bireeta wano $3.8 million. Oliti kulowooza nti omuvubuka banga yasomera Makerere University aleka ina ssente. Essente si ekikulu twanguyiza abaana baffe. Kati uli omuvubuka yabuuza ekibuuzo ekyo kimuli ku mutima. Alaba wonna wayinza otunula bagenda kusaba mikolo. Bagenda bali bagina egy'oku TV gino nabo gye baagala. Niyo gino tuna ku mukolo gw'oku TV ebiseera ebisinga basooka dda kukolako ne bagenda ne London ne bakola ku ssente ne baleeta. Ogenda okubeera ali mu myaka 3 kudda waggulu, ono omulenzi ali 23-24. Tali myaka giri yazikoze ddi? Oliti. Naam. Agamba nti ewaffe waliyo omukyala imaamu ayunga ku nviiri ebiwuzi ng'agamba nti imaamu kyeyo naye abagamba kikkirizibwa. Kiri kitya imaamu? Mutuufu nnyo. Mu kusooka twali twasomako nga bamanyi abamu baga nti wuzi tezirina buzibu kubanga zo ziba zirabika nti wuzi. Nti ekigaanibwa zenviiri zennyini kubanga abazungu bazikuza ne bazisalako ne baziguza eno Afirika. Zo zibuzaabuza. Naye oluvannyuma ne tuzuula obujulizi nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana kuyunga ku ki? Ku nviiri z'omukyala. Kyonna ekiyungibwako. Saazi na galubindi. Yagaana kyonna ekikola ki? Ekiyungibwako. Toyungako. Zireke zibeererewo. Naam. Imaamu baatugamba embwa bw'enywa mu kyombo tukinaaza emirundi 7 naye ate lwaki tulya byeyigga ate ng'eyiggisa mannyo n'enjala n'amalusu? Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha 7 ulahunna biturabi. Embwa bw'enywera oba bw'ekomba mu kyombo. Ekyombo esowaani, ensaniya, sefuliya, kataasa bibayita ekyombo. Idha walagha wuluuqu kwe kuyisamu olulimi bweti. Wafi baadhi riwaya idha shariba bwenywera mu kyombo
oba mbaddemu enva nenywa mu kusupu oba nejjamu ekifu byonna tubiyiwa ebibaddemu ne tukyoza emirundi 7 akuliko n'ogw'ettaka kubanga ettaka mulimu kemiko y'amaanyi etta obuwuka era kyova olaba edda nga tewali najja tippi ne sabbuuni esitinja zabangamu ebifunfugu nga tewalina kujja sabbuuni kubanga ettaka eryo lirimu obuwuka obw'amaanyi obutta obuwuka obwandibadde bulwaza binadamu. Kati ate bwekibanga embwa bwete weefaananye embwa la gikola wano ku mumwa gwayo n'ennyindo byoperatinga mu kaseera keekamu. Ennyindo n'omumwa operation bikolera wamu. Ekigiyamba okuwunyiriza ennyo buwuka Allah yabugiteekako wano. Bwabulabe eri binadamu mu kuleeta endwadde. Kakyava abuuza nti ate mu kuyigga ekutta akamyu ekaleeta namumwa ate gikabawo olutalo kulwanaganawo nokuba n'akamyu tekakkiriza oba akasolo konna akalala ke babayize. Ate mu kuyigga tekirina buzibu mu kuyigga kubanga teruma wadde wabawo ebisagwe bijja mu kulwanagana. Embwa eyatendekebwa okuyigga mu busiraamu teruma. Era nabbi atugamba sallallahu bw'eba erumyeko ekiwundu kiba kigeze byayo yayize byayo si bibyo. Naye kati obuwundu obubaako obutonotono tubumasha tubuyisa tebulina buzibu kubanga okuyigga edda yalinga puroguramu ya bbeeyi nga bw'ogijjawo bantu banaali batya kanyama. Lwakuba kati ffe ku mulembe gwaffe gwe tulimu tetulina puroguramu ya kuyigga naye tulowooza mbu ensi yatandise naawe ssebo. Ensi yadda waliwo emyaka nga bwe tudde wano ffenna nga tuba tumanyi okuyigga ffenna. Nagyo gyaliwo emyaka nga bwe tudde wano ffenna omuto omukulu omukadde muzeeyi bonna nga bamanyi okukola ki okuyigga. Naye kati wano tewaliwo n'omu amanyi kuyigga badde n'ogwo ekitali kibi kubanga ffe omulembe gwaffe ennyama tugifuna tulina ate engeri Allah yatwanguyirizaamu. Naye ng'okuyigga tekuvuddewo bbanga bbanvu bwe tukulidde kubaddewo bwe tukulidde okuyigga kubaddewo. Era ne Ssaabasajja owaffe owa wano yalabwako ng'ayigga kubanga okuyigga kwabanga kwa bbeeyi edda ne mu nnono nga mwekuli kulimu n'emigaso emirala fiziiki mulimu emigaso gya helethe si kufuna bufunyi nnyama. Ekibuuzo ekisemba Yusufu. Imaamu nawulidde omusomesa omu ng'asomesa abayizi be nti bwe baba bakima esswala mbu naffe abayimiridde awo twogera byayogera. Ekyo kituufu? Hadithi eri ku kwaziina idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Bwe muba muwulidde omwazinyi mudde byayogera. Tekisina bwe nkimanyiiko nti ne mu kukima kubanga omwazinyi twogera then era wamaze tusoma n'eddwayo okwaziina then bwe kiba kitegeeza bwe tuba twogera ng'akima era bw'anaamala tusome eddwayo okukima. Simanyi sina bwe nali nkirabyeko kyetulina mu bitabo kitambula na kwaziina era kyetukuze tusoma ne mu bitabo kyetwakalabako ebitabo ebitonotono byetutunuddeko inshallah. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين
في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.